Sera kano kabeera ka lipoota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako bya mbeera z'obudde omwezi Kituusa Mohammed. Embeera y'obudde ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi olw'ensonga nti waliwo ebinuuna mpewo ebi eri ku Sseguyanja Buyindi nga binuuna empewo empeweevu zandibadde ziseeyeeya nga zidda mu nsi yattu Uganda. Era okutwaliza awamu embeera y'obudde enkya tusuubira ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ebbugumu okuba ku diguli za 30 awo mu bitundu ebisinga obungi awo mu masekkati okutuuka ku 33 so nga ate n'eri ebuvanjuba era buba ku diguli za 33 okutuuka ku 34 okutuukira ddala eri ebugwanjuba nawe era buulira kuba ku diguli za 27 okutuuka ku 34 awo mu Kasese so nga ate n'eri ebukiikakkono nabyo ebitundu ebisinga obungi omusana gujja kubanga gwaka ebugumu okuba ku diguli za 34. Bwetugeza akati tulaba mu kibuga Nairobi n'okusobola omusana okwaka ebugumu ku diguli za 27, Dubai okutuuka ku diguli za 32 so nga ate eri mu Cairo kuba ku diguli za 23. Tuyanza nno okubeerako nawe beera bulungi.